Mwaka ki Lewis Hamilton mweyawangulira Formula 1 Championship? In fact, mwaka ki Lewis Hamilton mweyawangulira Championship eyasemba ya Formula 1? 2023. Mwene muzamini 2022. Basi wapita 2022. Kateregga Sebo. njagala ombulire omuwendo gw'ebikopo ng'obigasse wamu ebya FA Cup ne League Cup Arsenal byerina. 18. 18. Nedda Sebo. Tereza 17. Nakyo terezezza mu kifu. Basi wapita ebikopo 16. 16. 14 bya FA, 2 bya League Cup. Kateregga, Yes sir. kino kyekisembayo tugende mu penalty ne Kasiba Bwongo. Nga byangu. Njagala ompe seasons 2 Manchester United mwezanyidde club ya Chelsea mu knockout stages eza UEFA Champions League. Season ya 2007-2008. David. 2007-2008. 2010-2011. Wete David. Ketugende mu kannya. Why? Kateregga musanyudde mu byangu y'okugwayo. Tugende mu maaso. Tugeze mu ntegeke. World Cup ya 2022 yakola ekyafaayo nga tournament mu World Cup season ekyasinze okulabikira mu goals ennyingi. Era goals zanywa 17. So goals ezo mu kunywa kyali kitegeeza nti wali edition yali ebaddemu goals nnyingi kusinga eyo. Kituufu oba kikulu? Kituufu. Anti? Kituufu. Katugeze mpuleyitiiza. Tokirabangako? Kasiba Bwongo. Yes sir. Ono musambi wa mupiira. Yazannyako ne Fernando Torres mu kirabu emu. Yazannyako ne Samuel Eto'o mu kirabu emu. Yatendekebwako ko abatendesi okuli Rudi Garcia, Jose Mourinho ne Carlos Kroos. Yali awangudde ku liggya eggwanga erya Bungereza ku Champions League wabula tawangulangako World Cup. Awangudde Premier League Golden Boots emirundi egisukka mu 2. Ompa amanya. Ninawe mbuliddemu katono. Obulidde wa? Banjiremu. Okay. Sina shida. Ono muzanyi wa mupiira. Wongo ino bugula. Ono muzanyi wa mupiira. Yazannyako ne Fernando Torres mu kirabu emu. Era yazannyako ne Samuel Eto'o mu kirabu emu. Yatendekebwako abatendesi okwali Rudi Garcia, Jose Mourinho ne Carlos Kroos. Yali awangudde ku liggya eggwanga erya Bungereza. Yali awangudde ku Champions League wabula tawangulangako ku World Cup. Awangudde Premier League Golden Boots emirundi egisukka mu 2. Gompa amanyage. Didier Drogba. Nedda. Basi wapita Mohamed Salah. Kamu.
Wasu wasigalirawo ddala. Wasu wangu otu yanazikala kiki. Wangu oli mpitizi naawe. Owenye oli jagenze mu. Ate nange muntu gengenze mulaba ndabe gyava. Asoose najja n'asigalayo. Wasu. Wakato yayazzie. Bamanyi kasito sitere zigi bwe zinaba zagenda zijja kugenda kukuba mu kika. Ate munnaye. Wasuwa Peter. Ava mu Kimanya. Ekisooka. Leo Messi alina goals mmeka omugatte eza World Cup? Goals 13. Goals 13. Bagwerezo obusatu bwo. Osimani Dembele. Musinia Kalia. Njagala umenyere club zazanyidde omupiira. Asambideko Borussia Dortmund, Barcelona ne PSG. Era. Kauchi Joseph. Asambideko Monaco, PSG. Neda. Asambideko Dortmund, Bufaransa ne PSG. Bufaransa efuse club. Azanyiddeko Borussia Dortmund, Barcelona, PSG ne yatandikira mu bwena. Wasu changama nti Dembele yatandikira mu Germany. Yatandikira mu bwena ze club zazanyiddeko omupiira. Mason Greenwood. Lero ni club ye yamase kuyo omuntu okuye PSG Ken. Mason Greenwood. Mpo mwanduka goals ku ya pa campaign ewedde mulije kwangira Bufaransa. Teba goals 21. Teba goals 21. Busatu. Mpa amanya g'abasambi babiri abakyasinze okubeera abato nga Bangereza kuzanya mpaka za Champions League. Kuliko Jack Wilshere ne Liongo. Busatu. Mpa abazanyi babiri abakyasembe okwangula World Cup nga mu kaseera ako babadde bazanyi ba club ya Manchester United. Babiri abakyasembe. Lisandro Martinez ne Pogba. Pogba 2018, Martinez 2022. Mwaka ki bwe twasemba okulaba World Championship winner mu mpaka eza Formula 1 nga Lewis Hamilton oba Max Verstappen? Mwaka ki gwe twasemba okulaba World Champion mpaka eza Formula 1 nga Lewis Hamilton oba Max Verstappen? 2016 ali Nico Rosberg. Muwe busatu bwe. Mpasi zoni yokka kilabu ya Manchester United ne Arsenal ye bali bezanyako mu Champions League. Bili mwenda bakuwe bali batidde Arsenal miguwa. Tugenze mukanya olira bulungi yamikalago mumanyi ayogera nnyo n'okujereka mu kujereka kwe yagenda okunyuka omupiira nga ye muzanyi mu historia ya Premier League ajasinze okweteeba. Kituufu oba kifu bakuweereze busatu. Yempera limu kya stade munda nebirinda mwini kuja mwini yatidomba kumasha. Ono
yali mutendesi wa mupiira, tugenze mu kasiba bwongo. Ono yali mutendesi wa mupiira. Yatendekako Ronaldo ku kirabu emu. Yatendekako Claude Makelele ku kirabu emu. Tiyawabula Copa America wadde Europa League. Wabula ye mutendesi yekka yali awanguddeko ku World Cup, yali awanguddeko ku mpaka eza Euro n'empaka eza Champions